Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku Uganda empya amanya n'eddoboozi Frank Rain. Message zammwe nzirabye, bangi abadde bambuuza nti nga tukyusizza nti twagala enkulaakulana empya, tetwagala kubeera ku kintu kimu, twagala enkulaakulana empya, era nga mbasaba nti nyinamu obuzibu n'eddoboozi munansonyiwa naye kasita mumpulira bye njogera. Omukulu ono Chameleone birthday boy akyawunya obwa birthday, era nga emabega kaawo ffenna tujjukira nti Chameleone yajaguza birthday ey'emyaka 41, era nga abantu abasinga ndowooza ebifaananyi twabiraba bizze biyitingana ne vidiyo. Bebe Cool olunaku olwo teyatuula, yakyalira Chameleone era Zuena yakolera Chameleone keeke. Bebe Cool n'asobola n'agivuga n'agituusa ewaabwe w'aba Chameleone ow'omukulu Mayanja gye yagitwala, era keeke eyo gye baagiriira. Abantu bano nga buba nti Bebe Cool ne Chameleone balina obutakwatagana, naye ate kiraga nti obutakwatagana bwe bali tebalina bwo bulabika nti buvuddewo, kati bazzeemu okubeera ng'ab'emikwano abaali ng'edda we baabeeranga. So Chameleone abaddeko ku interview emu n'ayogera ku ensonga eno eya Bobi Wine ne Bebe Cool okuba nti tebakwatagana, nti ye okulaba nti abantu bano tebakwatagana kimuyisa bubi olw'ensonga nti bayise mu jjani ez'enjawulo nnyingi ate bavudde wala, balwanye entalo nnyingi okuba nti batereza music we Uganda okumuzza ku mulembe gwaliko essaawa zino, nti ye okulaba nti tebakwatagana abantu bano kimulumya omutwe ate tekimuyisa bulungi. So n'olwekyo agamba nti bino byonna newankubadde weebiri ebya movement oba eby'obululu tebibaawula. Bobi Wine yayimba akayimba ako nti eby'obululu tebibaawula. Kaakati ne Jose Chameleone agamba nti ebyokulonda tebibaawula oba ebya movement buli omu gyali gy'ababeera, naye nga omukwano gusigalewo, kubanga ye Chameleone agamba omukwano gwe ne Bebe Cool gwazzeemu ne guddingana lwa nsonga nti mu nsi abantu tulina okusonyiwa tokyawa munno kabanga ako konna. So mu mazaalibwa ga Chameleone ng'agakuza, Bobi Wine teyasobola kgenda, naye ng'ate yalina okugenda olw'ensonga nti yategeera nti Bebe Cool agenda, ye n'asalawo n'atagenda, era yakola vidiyo n'ayagaliza Chameleone amazaalibwa amalungi, naye nga Chameleone ensonga eno teyamusanyula, era ng'essaawa zino abadde agyogerako ng'omuntu n'obulumi bw'ayitamu okuba nti ab'emikwano gino ababiri tebakyaganya okukwatagana, ate nga kuva dda bavudde nga bakyali nnyo, bavudde wala nga ba mikwano, bavudde wala okuva we batandika nga bakyali bato, okuva we bayingira music nga bakyali bato, bazze batoba bonna. So Chameleone si musanyufu ku nsonga eno, njagala mbabuulire nti si musanyufu. Ewa Chameleone nga tuvuddeko katono, waliwo ensonga gye mbadde njagala obbaleetera, naye kanjibanjulireko katono, ndowooza tujja gireeta omulundi gwenziramu okubawa amawulire. Ensonga eno ya Sheila Gashumba wamu ate ne bapresenter abalala, nti ensonga eno yeriwo mu ddiiro essaawa zino, bapresenter bayomba. Sheila Gashumba yavaayo n'ayogera ku nsonga y'okugabira bapresenter $50,000, wabula ensonga eno kati yeebuutikidde Uganda ku social media, buli omu y'ensonga gy'aliko, era ng'entalo kati mpitirivu. Tuzze tulaba abantu kati batandise okwesongamu engalo, era nga omukulu Crystal Panda yasonze mu Sheila Gashumba engalo. Bantu bangi abazze basonga mu Sheila Gashumba engalo olw'ensonga gye yaleeta. Ngenda gibawa Frank Rain ge mannya, Uganda mpya, mu subscribing, stay home, stay safe.